awo sigenda kulwawo kangende ku information endala eyandese. Alright. Namusiza ku bannayuganda mwenna bali mu ggwanga erya Bungereza po namwe bakadugala mwenna bali mu Uganda mu nsi yonna balamusiza kansipensi buli bungi mujebera kujja mutuusaako engalo kitalo nnyo ekyokufiira n'abakyala wa Bungereza eyagenze era kadduza ku mmaali bagenda kuba bamudaaka w'omutereka kubanga n'ebyakoze bingi nnyo ku nsi Mukama amusaasire. Bulijjo tubagamba ebintu bino ne mwebuzaabuza nga bafuka bana abajjobera nga muluza temutegeera bulungi jjo bulijala baggula Windows za mumutegeere nti ekintu kye bayita obuwangwa n'ennono kintu kikulu nnyo. Mwenna mubadde mugoberera entambuza y'emirimu n'okuva lwe baateekako Kabaka ono gwe bayita Charles II ebikolo byonna egimukoleddwako si wava eddiini Muzungu yaloga Omudugavu bakuggyako ky'olina ne bakuwa ggwe kye baagala obeere kozesa omutwe gwo. Katonda teyali musiru kufuula Omudugavu n'akuwa sikiini eno nga teraga misuwa. Katonda teyali musiru kuwa amaanyi n'obeera n'amaanyi ng'oli muddugavu. Katonda n'akuwa amaanyi ng'osobola okumanya n'oloota n'otegeera ekintu bwe kidda mu maaso n'ogana okitegeera. Muna ebintu bingi nnyo ku mikolo egyateekeddwako omwami ono okumuzzaako. Mwalabye embuzi enjeru eya kimeeme gye baakotte ogitwala ogikozesa emikolo gy'okussaako omukulu ono. Wandisuubidde nti omuzungu ye obulombolombo n'ennono yabusuula ng'oba obusuule ng'owa bukola mu kimpoozo nga tomanyi ekifaananyi mwakirabye ky'embuzi kimeeme enjeru gye baakutte nga bagitwala okugenda okutikkira omulangira ono agenda alidde entebe. Gwate waakibaga nti obuwanga wo n'ennono lusuule gwate ogoberera ebyabwe nga bo bakyakozesa ebyabwe. Kati nno gano ge mamu ku mayinja agakozesebwa mu byobuwanga kutikkira omulangira kwayimirira. N'ejjinja lino bwe riti Sir Edward Muteesa yali linnyakokko nga bamutikkira ku Namulondo. Ejjinja lino muliraba lirimu amaanyi ag'ekitalo. Ne Sir Edward Muteesa ku Namulondo lyasooka okulinnyako lyerimu ku jjinja eri naye beebuuze bano baalijjawa. Lino baalijjawa n'embuzi kimime gye mwalabye enjeru. Kati mbagambira buli kaddugala enda gy'oli zuukusengala byo ng'obudde bukyali. Bakugamba osuule obuwanga bwo n'ennono naye gwe bagamba okusuula obuwanga ne n'ennono gw'olowooza otegera lunaku ki? Mukozese obwongo bwammwe. Katonda teyali musiru okufuula omuddugavu n'akuwa tropical weather n'akuteerako obuwangwa n'ennono ng'obugoberera era ne bukubeeza ebbanga lyonna. Goloza lwaki omuzungu bwe yajja mu Uganda yagiyita Pearl of Africa kubanga yasangamu ebiwunyisa bingi nnyo naye gwe ne bagamba n'olubugo lwo lwolina baga alubi nnyo lwa sitaani alina emiti ku nsi Katonda agituwa. Goloza lwaki Omujapani Omuchina ba Asians bonna in particular they are still using their natural herbs. Bakyakozesa ebintu ebyobuwangwa babikozesa era tosobola muga nti gendo simanyi omire simanyi family planning sijuyi wati kasasiro no bakozesa habo waabwe. Kyayigobanya tosobola munywa kubanga bo kyekibabeezezaawo naye gwe munnange okeera ku makya nti nze ngenda kukola kino kubanga baakunaaza obwongo. Awo nno nvuddewo mwetegereze bulungi nnyo. Njala genda ku information endala yandeese. Kuno kulabula eri abazadde mwenna bannakabutuzi abasajja n'abakazi. Abasajja temuzaala nti mugenda muleba ne muzaala naye muvunaanyizibwa kyenkanyi. Ngabe nabategeezezza ku video gye nasembye okukola ku lunaku lwokusatu nti eddwaliro ly'emulago lyafuuka ttambiro n'akattiro k'Abannayuganda. Kati nno nze n'amawulire agatiisa mugawulirize bulungi nnyo. Drone zange zayongedde okupa information erimu abakyala abazaala mu ddwaliro ly'emulago gye mugenda. Bambi mwegendereze nnyo naddala abasajja nga mutwalayo abakazi bammwe. Ntegeezeddwako nti akabinja ke kamu akakulembera siteti ak'abasawo munnange kayina ebikola bye kakola ku bakyala abazadde. Nti bw'otwala omukyala wo mu ddwaliro ly'emulago okubutuza oba okuzaala omukyala ono n'alemerera okuzaala oba bo ne bakufoosinga nti omukyala ono agenda ku kiso kiba kitegeeza balina kye beekengedde kye baagala okutegeera. Mu nkola eno baddira omukyala ne bamufoosinga okumusala naye mu kumusala kuno bamuzikizanga naawe toliyo omusajja mukulu. Ebiseera ebisinga baŋŋambye nti omukyala ono agibwamu n'abaana ne bamukomya okuzaala. Nkiddamu bassebo ne bannyabo abakyazaalira emulago ng'oli mu Caesarean section ebintu bino wammanga bituuka ku bakyala bammwe naye nga temumanyi. Ntegeezeddwako mu ddwaliro muyite emulago etakyali kkulu kubanga Janet yalitwala famire ye. Abakyala bonna abatazaala mu ngeri ey'obutonde ey'okusindika omwana
oba ne lumero kusindika omwana bakusala ebisere bisinga order from above yaragira okendeza ku namba y'abana Uganda ddala abakazi abazaala mu Buganda babajjemu nabaana nga nyini nabaana tamanyi nga nanyini mukazi tamanye kino kiddiridde abakazi okwokubira emiranga nga oluva muleeba naddala eya Caesarean section batandika okufuna obulumi mu nkizi mu ndira nga tebamanyi kyekiddako bo ne balowooza nti oba olw'okuba nti bansaze nyinza okuba nina obulumi mu kkoeri erimu bano bamala okuggyako blood samples era bakugjamu n'ensigo oyo emu kati abakyala abasinga obungi tebalina nabaana nga n'ensigo ezimu bazifiirwa dda nkubiriza omulango gutakungula bannayuganda mwenna abasajja n'abakazi mugende mwekebeze before it's too late musajja mukulu oyinza okuwatwala mukazi w'okuzaala omulundi ogwasooka n'abeera successful n'otamukolako kintu kyakisooka naye bw'onoddayo gwokubiri bagenda mukola ekintu kyekimu bamuggyemu nabaana kati gwe musajja mukulu mutandika okuyumba n'omukazi ntakyazaala kumbe oli ku lwazi kwoyiwa amazzi aga zaabu ng'omukyala takyasobola kuwaka ng'odda kuli nga weekejja owujja ekiwojjolo Friday ku Monday lwakutaano lwa mukaaga musajja mukulu nga n'omubiri omugongo gukujjamu enkizi oba obulumi ng'ogwo omukazi abadde kyono mwenda nga takyasobola kufulumya baana kumbe ekisero omulina okubeera abaana ma neya ne amye bakijja mudda nga gotomanyi kana akakolyo kakolebwa mu ngeri ya kyewuunyo era nga tewali ategeera tebakakola so mwenna abasajja n'abakazi abagenda mu ddwaliro mugakola okuzaalirayo edo information jana mugitwale nti nkulu bakyala bamwe babajjamu nabaana nga temumanyi ne bajjamu n'ensigo era nga temumanyi omukyala akanya funa bulumi naye nga takyasobola kuwaka oba kufuna lubuto so nno mukyegendereze nnyo ebikolwa ku bannayuganda mu ddwaliro emulago biri staged era nga bimanyidingiddwa bulungi nnyo naddala mwagenda mu Caesarean section nti omukyala ayinza kubanga anaasobola okusindika omulimu nti ono omukyala tugende tumusale ate nga togenda kuwagana kubanga tobeerayo mu zzaaliro bano balina obuyinza ku kyo so nno mwenna mbategezezaako bulungi muwulize bulungi nnyo information eno mumanyi mwebuzabuza nnyo nga bafuka banaaba bimala okutukola lindako omukyala wange awulidde obulumi omukyala wange ogenda okizula oluvannyuma omukyala bamugjamu ensigo ogenda okizula omukyala nabaana tagirina kubanga bano ekintu bakikola nga kikusika ennyo nga temukitegeera oza mukiwulidde bulungi nnyo awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala mbale n'okunywamu ku tuzzi mbadde sinnajja kutambuza ku bigere kujja no ku bwenyi bw'ekitabo mbatereddeyo ka video nga ku ssomero lya Kito Pioneer Primary School enaggulu bali mu kukuba baana biiso naye nga be nabagambye ne mbalambulira muzadde wegendereze nnyo ensi gye tulimu temugimanyi na bigendo byana basajja naye Minister of Education kyonna kye mwagaza abaana b'abantu kizibu nnyo era tutujja kitegeera ekinaava mu registering people oba kids ne mubakozesa ensobi ne mugema abaana banga tebategedde muyinza okifuwa nga mukizza munda ekyo kyebawalabuddeko kubanga bazadde banyiivu nnyo bya nsuso menze nsigala mbagamba nti oliwaddeko okukkiriza kigenda mu maaso tukiwakanya naye mwana bw'ofuna kizibu tojja kuddamu kumbuuza lwaki kyabaddewo mwegendereze nnyo nabagambye nira yalina obuyinza obuwandiika omwana kati wano kulya nokukombeso wano bannaye bannayuganda njala tubeere bantu bakulu ate tulowooze ng'abantu abakulu ebintu bingi ebigenda mu Uganda nga temubimanyi njagala soko ebuuze lwaki ono omukyala comedian nabbanja sijja muyita prime minister lwaki gwe bateeka mu ddiiru zonna enfu eza gavumenti twali tuli awo yali mu ddiiru za mana peneti ez'emmwanyi yatambuza ekigambo adde n'azunga n'ebiteete ebimulinganga manvuuli zino manvuuli z'omubutale zino zibateeka obuntu okogga mu musana yazina amazina ag'ekirugu yatambuza bizinesi za mana peneti ez'emmwanyi essaawa zino omukazi y'omu comedian yatambuza bizinesi z'amata kiki kiri mata njala kubuuza omukyala comedian nabbanja eyita prime minister lwaki mutusibako akanyaaga amata gano galimu ki kusinzira ku information eri amata gano tegali safe ate n'ekirala kikino ekintu ekikusuke nannyini toilet yo seriti bapula otapasala mutano wakali ensera nozezine ensanga bisibe alina ekizibu kimu yayiika windows kubanga n'okulowooza takyalowooza ndowooza kansubira lwe yavudde Kenya ekyakutuuseeko ng'oli mu State House ensejja kitegeera slowly bwavudde Kenya gy'ovudde nga otambula nga nabo gisimufungize ekyakutuuseeko mu State House ndowooza kitegedde sijja kyogera ano naye ndowooza nja kireeta olulala kansooke nkuwemu time kankisooke nkuwemu time bannayuganda bonna gyala bajjokeza naddala abasajja n'abakazi abali mu Buganda n'abali mu Busoga programu z'okulima emmwanyi mwazitegeera n'ez'okulima ebikajjo ne bazibateekako naye ebikajjo bino babidibya n'emmwanyi ne bazidibya njala kubuuza
lwaki Museveni otargetinga nnyo abasajja abasoga n'abaganda mu project zaabwe zibadde zibaletera ensimbi njera kubuuza gwe omusajja omuganda yali alina emimwanyi zifunamu ensimbi nga n'ebitooke byolimu byafa lwaki kati essaawa zino tokyalina ssente wozijja mu kulima emwanyi na buli kimu naye ate ogende kwewuunya nti bano abasajja abatwala bizinensi ez'okulunda ente kati ate baposhinga amata gano bamala okuta economic activities zammwe kati bo olw'okuba nti baaloozinga obutale ku international level bw'amata n'ennyama bataddewo kati omuzinzi ogw'okulemesa buli muntu yenna mubenga amata muganywa ku kifuba musapootinga ebizinensi zaabwe nkiddamu okunywesa abaana amata kiri mirundi ebiri ekisooka amata ago tegali safe okusinza ku mission ya Museveni y'okukendeeza abaana naddala abazalibwa mu Uganda okusengerera mu kitundu kyabwe nga tegali safe eri abaana bammwe ekyokubiri bagezaako nnyo okutunda amata gaabwe nga part of their economic activities mu bizinesi zaabwe be basinga amataka amanene kuliko ente zaabwe zino kuliko nusubula n'eza bulijjo amata gano tebalina bagatunda kubanga normally bannayuganda ne baconsuming amata badde balina okunoonya audience oba badde balina okunoonya market balina okutunda amata gano nga balina hidden agenda esooka amata tegali safe against your kids ekyoku badde balina okunoonya akatale ekyeje bagenda okutundamu amata gaabwe nga balina kikola kuyita mu masomero kuba bakimanyi nti amasomero gano buli somero ekitono nnyo liberamu abaana basukka 2,000 buli muzadde bw'asasula emitwalo 2 oba emitwalo 2 eri omwana w'okunywa amata ago baba bakoze ssente mmeka so kiri mirundi ebiri 1 bakikozesa okukozesa amata gano okukendeeza obulamu bw'abaana bammwe ekirala bakakozesa okutunda products zaabwe kuba tebakyalina katale batunda amata gano bagaguze bagateeke mu masomero by force kubanga njala kubuuza amata gano it is a part of the syllabus which was organized by the Minister of Education njagala kubuuza amata gano ge muforcinga ku baana baffe ne abazadde ogasasula gali part ku byensoma nti Minister of Education yali ekola syllabus y'omwaka guno bataamu eno bateekako nti amata is a must. If you are doing business, you need to market your business and you need to make inquiry whether people are willing to buy your products or not. But if you force people to consume your products with hidden agenda, that means that is a mistake. You are committing a crime against humanity. You can't force your business on people. Because consumers, they consume what they consume willingly, not forcefully. To the extent you send this comedian to go to the parliament to convince parliamentarians, to convince MPs to pass the bill to allow all schools to consume your products. That is a wrong move. And it's a wrong marketing skill or idea. It's not part of the syllabus. So, in business, you don't need to force someone to consume your products. Hope I'm very clear and loud. Yourself and your family, stop beating around the bush. You are trying to promote your daughter's business because you lost the international market knowingly that you must force Ugandans, as you did promoting Mana Peneti in coffee business until we defeated you. Right now, you are stranded with millions of liters of milk in your daughter's factory. Now you are trying to force Ugandans, more especially the parents, to buy forcefully that milk. That's why you said in that banja to convince all parliamentarians to accept, to force your products or milk to be sold to schools by force. No, that is wrong. A marketing strategy in full. In full. Tosobola kunkaka kulya muwogo nga siri wa kulya muwogo. Tunda muwogo mbebo oyagala bamulye. Ne eyo system gye yalese amata mugalete mu parliament. Ng'ekimu ekiteesebwako. School fees abantu bazewozewoze ogenda okuzza abaana ku masomero. Abantu banasereza kulya kyagulu. Abo batunze ebintu byabwe. Ate mujja muleta force ya mu kuteeka amata. Ate muli basajja basiru nnyo n'abakazi basiru nnyo. Mwerabisa nnyo kyobula n'abaga nti brain is a monkey. Mwayika Windows. If you are to implement this move, talk with the headmaster and the management of the school. Don't bring such nonsense to the public, because every human being, he or she has his own opinion. But when you bring non-political issues or non-development issues in parliament, that means you are passing your business.
forceful to the human, to Ugandans. Tukitegera. Ezo. Oba mwasomera ludda abasajja mmwe simanyi. That is your personal business. Tujiteka mu parliament, mbwate parliament kizaba Minister of Education make izaba nbaguza amata by force. No. Mugende mulaba CEOs ba masomero ba owners ba masomero bagambe tutunda amata ntwagala mutukolera market. Abana balya amatagano. Ne mu kirese ku parliament floor. Simanya kati nabbanja okumanya oli mumba tuutu nnyo. Ate mukama akusaasira oyinza okufanga tutegere n'osinika n'ebinyonga wafudde dda. Goma nobaza nabbanja asikakumba wafudde dda. Nova noga nti waliwo company simanyi yavudde mu Bulaaya egenda kwongeramu evudde Bulaaya yeyamye okuteekamu akasente okukiriza okuyamba bannayuganda ddala abaana bali masomero banywa amata. Kati gwe mukazi gwe comedian of all ideas kubanga mumanyira kuwandika forest information okubudimba bannayuganda mu company yavudde Bulaaya kitongole kimenyi oba kitongole kirimu oba gavumenti ya Norway mukyabire kigenda kuyambako abantu okunywa amata. Boga tobu ya bono noga takabulu na kabulaka gotula ngati wolo spaka abazadde gotula nti wolo spaka awo amata mugalese ga musebe tugamanya ate simanyi government ya no simanyi gena kuteka owa company gena kuteka muserenge va munowe ekirisa abana bano kunywa amata gotula ngati bye mugatta tebigatta tosobola kuddira amafuta noga gatta n'amazzi kati kamba nyumize ka story nga sinava wao lumu bantu mogenda okugula amafuta. Jajja yali musajja mukambwe nnyo malo gagula nzira nyimirira nja saamirira waliwo bana bazanya simika nokafuna kantu kafuna ngasoka nyimirira omusajja ankola ng'ekyupirwa nganjirodawo mangu nga gasigala mu tenge nche nakola mukupapa okungi nga ngenda nfuna ku tapu bwe nali manyi okumpi nga nkwata amazzi nga galiwo mu kyupa muli nga ndaba ekyupa ejjudde y'amafuta nga njizizaawo ng'ejjudde. Nesatu la mu chupe nti amazi boyugwa amazi mu mafuta gesengeja ne gadda waggulu amazi ne gasigala wansi oba amazi gadda waggulu amafuta ne gadda wansi saa kimanya ngaze munange manyi nkubi akajinga ngenda natuke wagamba amafuta ngayo mu stove getwa no cause a wish bakuma stove ate stove zentambi muzimanyiza amputu ngabaga yuwamu nga bafumba emmere esooka ngejja nga batekako enva bagenda ofumba enva nga stove ezirabo nga bebuuza bagenda okubikula mafuta nga mafuta already ki mafuta mu stove mwegaligalaga ninga galiko otusavusavu basigadde obunyi mazzi nga mafuta gawedde mudda nga bagamba owa isoko gyekyuperwa nga bagijjayo bagenda okujja ecupa nga amatonde era geyawuddemu amafuta nambazo nga kyekyatuuseyo nga mpagage mafuta wagayogera amazima nga kituufu kiri nti nabadde ndaweni nga ndaba kano kakufuna kano tekafuna mafuta nebagayo nenyongera mu amazi bakubanze ejja akatale bakubanze ejja akatale kati namwe kye muli mukola gwobuuzabuuza banda nga kampuni yavudde Bulaaya egenda kwongeza ku ssente abantu banywa amata mu is part of the kiri part of the syllabus oba mukola kintu kya mukubuuzabuuza banda nga bitabu kyasobola kuwa information mukola mukola ekintu nga mulooza nti bannayuganda tebategere tebasobola kulaba ninga basobola okulaba bulungi nnyo okitegeera basobola okwetegereza ensonga bagamba kino ekintu kiri bwekiti nakino kiri bwekiti kati namwe yenkola gye mukola kawo mentality nzira bwe nakwata amazzi nga nyongera mu mafuta gejjudde nga ngenda waka kumbe stove yegenda kunywa mu mafuta gaggwemu amazzi gasigale wansi emboko zivu bakuba emiggo ng'egyasigala bagikuba ttaka kati namwe kye mukola ne family muli bafu nnyo nnyo nnyo. Alright, awo nvuddewo kangende ku information endala. Alright. Leero njagala okwata olupapula n'ekkalaamu nkusomese obuntu buno bubiri bwe njagala tuyigeko olwaleero. Naawe tunagenda okuva mu kusoma kuno kw'osomye ng'otegedde ki ky'oyagala okukyuzinga oba okulonda mu nsonga zino wammanga. Kibi nnyo okuba tuli mu nsi gye tuyita nti y'abayigirize naye ng'ate abayigirize beeyisanga ababisi kye tuyita civilization. So many people abantu bangi mu Uganda balowooza nti bali civilized naye nga si bali civilized babisi balinga ng'emboga ensaleesale gye balese ku mmeeza ng'era egaanye okufumbibwako. Tulina ebintu bibiri mu nsi mutana kwetegereza. Tulinawo ebintu bibiri byano basomesebwa mu bitegere bulungi ekisookera ddala.
Tulinawo kye tuyita military government. Military government yeeruwa kanji basomere wano njibaddiremu njibanyonyere bulungi nnyo. Mu kintu kino kye ngenda okusoma gwe kennyini ogenda kwewulira government ya Uganda ya civilian government oba ya military government, but we and me, I'm preaching, and whatever I'm preaching, I'm fighting for a civilian government, not a military government. Ebintu bino byonna byenkola mbikola nti njagala civilian government, government ey'abantu si y'amagye. Hope everyone can understand my mission. Buli mwa ategeera ekigende kyange mu struggle eno. Ndoza nsooke ne military government bwe mala gisoma bulungi kibanyonyere mu Uganda ngende ku kiri nduke mbanyo ekiddako. Kye tuyita military government kisoma kiti military government. A military government is a generally any government that is administered by the military forces, whether or not this government is legal under the laws of the jurisdiction at issues, and whether this government is formed by native or by occupying power. It is usually carried out by military workers. Kanchivunda mu Luganda. Gavumenti ey'abajaasi kyeki. Gavumenti y'abajaasi mu bufunze obw'ekitalo ennyo ye gavumenti ey'abasajja abambala engoye ez'amagye era abakwasi b'emmundu. Gavumenti eno mu bitundu ebimu eyinza okuba ng'eri mu mateeka naye ng'amateeka gano galiko ebiragiro ebikakali nnyo. Oba gavumenti eno ng'etondeddwawo abantu abeefula nti naye nga b'amagye naye ng'ate bayinza okuba nga si bannansi b'ekitundu ekyo abaatwala obuyinza naye ng'abantu bano bakola n'ebikolwa byonna ebikolebwa nga babikola okusinziira mu mateeka g'amagye era nga bakola mu magye kye tuyita government military. Kati bw'otunula ekigenda mu maaso mu Uganda kiki ky'osuubidde? Ngenze ku civilian government. Civilian government or civil authority or civilian government is a practical implementation of state on behalf of its citizens other than through military units. Martial law that enforces law and order is used to distinguish between religious authority, for example, canon law, and secular authority. Bakugambye nti government ey'abantu abambala engoye eza bulijjo nga si basirikale eno eteekebwawo ku lw'abantu bonna bannansi nga seefaananyirizaako n'eri ey'ab'amagye era ng'ero eteeka ebiragiro n'amateeka mu nkola eno eyawulibwa mu nkola ez'emirundi egisukka mu gumu ku ebiri era ng'eno eyinza okwefaananyirizaako mu ngeri gye bafugamu amadiini oba n'amateeka amalala agafuga ensi endala naye nga teriimu bikolwa by'amagye. Kati wano wenjagala okukola obulungi butegere bulungi. Wotwogerera essaawa zino okuva myaka gy'ataano eyo Yoseeri abadde mu sirikale era ng'ali mu section oba mu ttuluba mu katunnumba akagamba nti ono musajja ye ebintu byonna yabikola nga munnamagye. Ebikolwa byonna bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ebyokuwamba okutta n'okubuzaawo abantu byonna bikolwa by'amagye. Wotwogerera essaawa zino companies nnyingi n'ebitongole bya gavumenti birimu b'amagye. Abantu abatambulira mu ngoye za bulijjo nga balina emigeberawala bano babakozi ba gavumenti naye nga gavumenti y'abamagye. Yoseeri naye amanyi okujja n'atukangamu ne yeefuula mbu wa sivili naye ng'ayambadde ebyambalo by'amagye. Buli kyayogera kyonna agamba I will crush you. Basindika drones okuwamba abantu. Etteeka buli bana ekisoma bwe liti Yoseeri akuba ssimu n'agamba kino kye kirina okuba bw'otwakikole ogenda kuba okola ki weekoledde akabazzi ku ggulu. Naye mulange ne mugenda mula mu parliament kye yakola yateekeramu ddala amagye kyo ng'ate parliament eza bulijjo amagye tegakiikirwa kubanga amagye galiwo okukoma bantu na bintu byabwe. Kitegeeza nti okulwana okweggyako ebintu bino tulina okulwana bwezizingiro okola nga tufuna gavumenti y'abantu ba bulijjo tusobole okukola engeri gye birina okukolamu. Enjawulo eruwa? Enjawulo yino. Civilian government ye muntu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omuntu omulala yenna azze nga talina akakwate ku magye. Ngono agoberera amateeka n'ebiragiro nga buli kitundu kyonna ekya gavumenti kyekolera okusinziira ku constitution bw'esoma nga parliament eyina eddembe lyayo
Esigedda musine eddembe lyayo. Mumpulira bulungi nnyo. N'ebitongole bye nga bisobola okwekola emirimu gyalyo nga tebufunye order from above. Ekyokulabeka essaawa zino. Omukyalo ono tumusiime Jennifer Mutulaki. Ebibuuzo byonna bimubuuzibwa. Yandibadde ali mu nkomyo nga n'ebisumuzo babisula dda mu kabuyonjo. Nkiddamu. Lawyer owa Uganda Airlines yandibadde ali mu kkomera. CEO oyo musajja mwada atamwattamu yandibadde ali. In fact, yonna Uganda Airlines management yandibadde ali mu kkomera. Jeno Katumba Amala yandibadde ali mu kkomera. Egyo tuyita civilian government. Ne Museveni kennyini bwe tuba nga tuli mu civilian government yandibadde ali mu kkomera. Naye ekizibu kye tulina ono yeekumizaako obuyinza nti omukulembeze tawawabirwa ng'akyali mu buyinza ensi endala bakuwawabira bakukwata bakuteeka mu kkomera. So kye twagala okulwanyisa amateeka n'ebiragiro tuba nga gavumenti y'abantu ba bulijjo etteeka lisoma nti gundi wabbye bakutwale bakuwozese era omusango kusinga osibwe ekibonezo kifune. Military government essaawa zino mu military government ya Museveni gye mulooza mbu yaba civilian okuba ne bambala engoye za bulijjo bajja ne bawamba omuntu ne bamutwala ne bamuteeka mu safe house ne bamucunya nga tafunye looya tambudde lwaki bamukutte nga n'embuzi bamubuuza tazimanyiiko abasinga obungi tebadda battibwa. Ekyo tuyita military government ekyo kikyamu. Mu civilian government omuntu yenna bw'oba wakoze omusango gavumenti eyita mu bitongole byayo omuli CID nenoonyereza nti gundi yazizza omusango negenda ku ground yagudisiza nenoonyereza gwani omusango gwaguzzeeko yaani mwatandikidde ku ki obujulizi weebuli bwemala n'eryoka ekukwata era bwekukwata ekugamba nti olina eddembe okusirika mpaka nga tutuuse ng'olesero yawo looyawo ntubulira emisango yagizza ne bakutwala era tosukka ssaawa 48 nga tunagenda mu kooti. Oba si kyekyo mu civilian government tuna kye tuyita summons. Poliisi bwe wala okuzuula nti olina omusango ekuwandiikira n'ekutegeeza nti mukulu tukwetaaga ekibuli ku nsonga ABCD ne bw'osobola jangu ne looyawo. Egyo tuyita civilian government. Mu civilian government omusirikale n'okujja okukwata amala kweyanjulira nti mukulu kakwerege Sudani nti ye amanya gange nze mukulu afande Opot nkolera ku poliisi ey'omundeeba ate nawe manyi osula mundeeba nti eno ye kaadi yange endaga nti ndi musirikale akolera gavumenti nti ye maama ngeri gyendi wa poliisi wazizza omusango ABCD ne tukwetaaga ku poliisi ogenda onnyonnyole naye osobola okukubira looyawo era mu mateeka mu civilian government omusibe yenna olina access ku communication okutegeeza famire yo oba looyawo nti bankutte ndi mu kitundu kino. Ekyo kiri mu civilian ne mu constitution Uganda mwe kiri nino kwa tuli mu military government you don't have access. Yensonga lwaki bajja bwamba mu nabawuli n'agenda mutwala nga tategeeza famire ye. Yensonga lwaki bajja bwamba abantu babatwala nga bategeeza famire ye. Omuntu yenna mu nsi alina right to communication okuinforminga abazadde be oba abantu be oba mulooyawo namugamba bankutte bantutte kibuli gy'oba onsanga. It's a constitutional right. Yoseri tibahabulwa ani gwali ogambyeko nti walimukwata size alina right okukuba essimu. Essimu no batogikubidde bakwatidde bw'otuuka ku poliisi olina eddembe ogamba poliisi mukama munkutte yes naye njala kwogerako ne looya wange oba ne family member wange oba mukazi wange oba muganda oba taata wange ategere nti ndi wano. Ekyo tuyita civilian government. Mu Uganda tekiriyo. Abasajja bajja mu drone nga bali mu ngoye za bulijjo ng'emmotoka ejjudde mundu ne bakaba pupu ne bagula buutu n'okusula mu negenda naye nga bali mu ngoye za bulijjo egyo muyita civilian government. No, it's a military government but camouflaging as civilians. Ekyo kikyamu tekiri mu mateeka kyetwagala. Ekirala government gye tulwanirira buli muntu ofune mu musolo ogwa Uganda gw'osasula okuddiza buli muntu osobola okwogera ensonga nga bw'olina ojjogera. Bannayuganda bangi ennaku zino mugenda ku embassy nga Museveni abawadde diplomatic note ne mugenda musaba visa ne bazibawa ne mugenda e Canada ne mugenda mu America ne mugenda ne mutandika okubeera nga muzunga eriwugulu. Naye if I may ask, you think Uganda can't turn into Canada? You think Uganda can't turn into UK or USA? If we had proper leaders, nga tulina bakulembeza batuufu.
It's because you have cow mentality. You don't think that Uganda can turn into a better country. Why do you ask visa as you go to other countries? Without thinking that Uganda, if we have a proper manager or a leader, Uganda can turn into UK or any other country in Europe. It's because mwobongo bwe mulina kuyola busa bwe mwategera kuyola busa temutegera kye bayita kutegera asinda bwe inokutambula. Uganda ngomugenzi Idi Amin Dada akyaliwo. He was using the system better copy and paste. Ketwita copy and paste. Kopa yo ekintu kyolabye okiteeke wantu oyagala kibeere. Kopa ekintu wantu okiteeke wantu kibeere physically. Singo omugenzo ye waali ku speed yali avugirako eggwanga nga teyasoma. Singa Uganda ye part of Africa originally. Nga buli muzungu asaba visa okujja Uganda. But this cow mentality of these Banyarwanda, the group of Banyarwanda, they mess up our nation. Fe tusaba visa ogenda mu nsi okubebya abana baffe bafiirayo. Nenga tulina natural resources esobola okuyimizawo eggwanga tusaba kola wadde n'ensimbi wadde n'emu. Amini managed to lose Uganda for almost 8.5 years without any loan. Nga besina kuba na Uganda. Nchiddamu. Amini bano ba Yoseri bamusibira ekikokolo ne babona n'erinnya lye ku international level nga tewali muntu asobola muwachi wadde ekikumi okumuwola. Ate nga yasanga amabanja mangi nnyo gavumenti zizagaaligalekawo agamu n'agasasula oyo gwe bayita Amini. Enyonyi ziyalekawo Museveni yazitunda. Housing estate zonna eza gavumenti Museveni yazitunda. Bazeddiza basuzaamu mbuzi nante kati nabo. Batambula bigulu mwa ina hips batambula balinga zinenteza abo zino zinenteza ziringa omusajja omukulu alina hips batambula gine emikoto ali yawo simanyi bwe tubafaanaga nabo tubategereka bana abantu basobera bayika kati bategereka shape zabo ngeye bafaana obwongo bufaana obwongo bwina mu hips bana abantu kawo mentality yabayingira okuba nti banywa amatanda ebivuguto kati n'obwongo buli mu hips batambula mutujiri tubasobola kutegeera n'omusanga ali ku simu akutte iPhone ali ku street zeranda lyayogera nabuuza bana basajja ensibaji kunombuuza ensibaji kulakulata mubuuze Bungereza ine kirombe kya golodi bu France ine kirombe kya golodi obamere god bamujja mu nsi yammwe olwokuba ti mulina obwongo butono mwawaye buli kimune mu kisuula mu kitadde nenga buli ku street za Bungereza temukuba ddagala ngatto okunaba temunaaba mwenza nokumala wiki nga temunaabye temanyi lwaki bali ensi zabazirwanira kubanga brain za monke ogo vitamin bamusige tominata banga tasobola kufuna loan yamanya kyayinda okukola yakwatanga ensimbi z'omuwo musolo n'azikulambya alina okukola n'asasula n'abayindi be yagoba n'ateeka development mu ggwanga ng'azimba oluguudo n'alikuwa nti ngenda kukuwa ntebero dy omuzimbe n'akugamba every after 7 days ngenda kujja okulambula. The moment wasanga waliwo mmesi ng'akukwatira oluzira teyagalanga kumanya luzira ne kolo je musula je munyampira mu basajja mmwe enguudo ziri ekolo ya Amini yazizimba ne temuteeka nga de kolas nomu satellite yempo mwali kulwe mukono oludde kayunga Amini yagiteekawo temuteekawo de ka satellite akaine olubaki olumu mwagano biteekawo okujjaka ko mutunzi obutunzi kumugambo teyasoma teyayina banja yatuka n'okuwensa obuyambizi zino zi Dubai zani ne Bungereza yagisindikirako emmere yagisindikako vegetables n'agiziweereza nabwe n'aweereza nesi n'aziweereza Queen gomuza ati yali musiru neffe kati essaawa zino buli Munnayuganda waali obangi wakakadde kamu mitwalo 80 mwengi buli Munnayuganda wooli essaawa zino olina okusasula $1,85,000 by all means okusasula ebbanja lya Uganda okuggwere batubanja buli Munnayuganda ba $1,700,000 I don't care you have to pay 1.85 million Ugandan shillings okusasula date mu 7 cents zaalidde niba zitadde luddawa kuliko kiki bakozeeko sente baziteeka luddawa during Amini's regime abaana basomeranga bwerere ebitabo bya bwerere bulubani balyanga buli kimbafunanga kya bwerere. The problem is bano kibaba tabagamba nti Museveni yagamba Amin tasobola kufuga atasoma because Amin yali teyasoma nenga akozesa bwongo ngakozesa action
kati Museveni agamba atasoma tasobola mufuga olwennugu n'akasajja n'akakazi akamuli ku mutima n'adduka n'agenda Tanzania kiyakola mu kimanyi yakola strategy ziri ssatu yagamba tusoke tuteba elite tubamale mu ggwanga tubuze ebyokulya tubezi bank tutta abantu buli kimu tukisire kwa Amin. You are watching this video Museveni because I have read a lot of history. Amin was at least innocent man. Nga abantu benyiri bemwaflaming and blackmailing and batisa Amin beyatta batonotono. It was you and your group of Mama Babas and others. It's you did that. Mwakolanga blackmail ne mutisa abantu ne mujira mukuba bomb ne mugenda mukuba bomb ne mugenda ne mutaba ne mutaba sumba ne mutaba nabyanfuna ne mutaba somesa ne mutaba abantu bona ne mbatta. Nga mudduka mudde Tanzania kubanga wagamba nti ntasobola kumfuga. Okitegera kuba manti yasoma. Kati gwe yasoma mukulu otukoledde ki? Okujja okutambula ne toy n'ogitwale Nairobi n'ozunga naye. By the way, Museveni can't survive without that toilet. Nkiddamu Museveni can't survive without that toilet. So ever monitoring Museveni, his movements, please, if you don't see him in this official car, abira mu toilet omu batudde nga yebase. And that toilet is Ahmad. Gobo yagala kutta Museveni sawa zino. Mujjeo toilet. Tasobola kuwangala wiki ku nsi kuno. Bobo yagala kutta Museveni sawa zino jjao toilet ye etambula tasobola kuwangala wiki. Abagenda kufa. Mukitegedde bulungi nnyo. Kubanga mulina kawumanta. Right now, nakino nkiddamu nakyogedde ku Lwokusatu. Yo senti bahabula tabasolo mutano wakala insete tamuzazedde ensanga bisibe. I'm again confirming the death of Jerusalem Sare. Although you've came out using your mainstream media to distance the information which is moving on social media, my name's Fred LUBUNYE. I'm confirming to the public that Jerusalem Sare died on 19th of August 2022, but you are still hiding his body from the public because you don't want people to celebrate. But I'm here to inform you Ugandans, please, whoever has money in his or her pocket, please start to celebrate. If you want to counterattack my information, please present Jerusalem Sare to the public. If not so, just go and ban that gentleman, because you can't hold someone for a long period of time because you fear public to celebrate. I'm here to confirm again. Nzira mu kutegeeza bana Uganda mwenda mu nsi yonna Jerusalem Sare yafange na kuzomwezi 19 omwezi ogw'omunaana omwaka 2022. Museveni ne banne bagezezaako okubuzaabuza amawulire amawulire agatambula ku social media mafu nedda mu nkola ey'amawulire amawulire galwana n'amawulire. Prove to the public in the simufu muleta kweni BS kweni TV atuwe mwaka pera atuwe mulaga atuwe wale creation atuwe na mukekera project atwale guru mu project zezente na mataka gibatunda mutubulire wo wali kubanga is a senior citizen na kumandi waka ku public. If not so keep quiet mujye omulamu osaga omusajja mugoteke wali public obe celebrating ekigwe nkonfirminga yafanga 17 ogw'omunana mwaka 2022 temunda mukubuza abantu. Museveni amawulire galwana amawulire toddamu kuwandika simanyi muwandisi ku mu media wa Musime State House egambye eti mufulumye omulambo gw'omusajja abantu bajubilate nge bagende kuba bakyunyiza abantu bangi. Mukyunyiza abantu bangi in the name of possessing wealth ninga mugenda gitwalawa. Fetu simere ibintu bimutegese busoge byenye fetu na nyegenye go origine egenda okujja abantu bali mu kuwominga nyegenye go origine ya celebration mugenda otegeera mva ku bine bimutebye bine bekisiru tuina nyegenye go origine yo gitulinda ngono mazo mulangira. And I'm here to inform the public that unless Museveni and his family produce Jerusalem Sare's body to the public or to produce Jerusalem Sare alive within this short period of time, if not so, the man reserves rights to be buried by all means. You understand what I say? Mukitegedde bulungi temuddamu kubuzaabuza ggwanga. Temuddamu kubuzaabuza ggwanga. Muto omufu agenda asange bafu banne. Mwe mwali mulowooza nti mumutwala amataka g'Abannayuganda bonna mugenda gabeerako. Temugenda gabeerako. Kino
kyozanyisanga obudde bugenderera awo tugambira ati budde butuuse Dawudi yazze waabwe ffenna mu ttaka gye tugenda gwe ne bw'otwala ettaka ly'abantu n'obatta olina okugenda okitegedde kana akalowoozo kagende mwenna eri bannayuganda mwenna omuyimbi omu eri musuuza bagomita yagamba nti ensi tekwemazaamu yali ategeeza ki mu bulamu bwaffe bwa bulijjo tuli mukka era n'ensi kuwo akowa yagiviira tokyunyanga munno ng'omugoba ku ttaka njogera nti ettaka bagenda ddi kuziikamu lyonna tobanga n'essene tutasiwako banno boziri akole banno nedda mu bulamu beera nga musanyufu ekiseera kyonna tenderezanga Mukama Katonda obudde bwonna bwetaagisizza olw'obulamu bwakuwadde kubanga tumanyi lugenda kuddako nkya beera musanyufu ekiseera kyonna tokolanga ng'akalogoyi ne weerabira okulya ku ssente zo nkiddamu ne oba ozadde abaana ng'obalabiridde munnanga ofunangayo omwezi n'ogenda n'owummulako n'olya ku ssente zo kubanga bino byokola olwaleero ojja kuba baakabuzizika wali abaana babitunde naawe omwana muwala ali mu kiyumba bw'omalanga contract yo ng'eweddeko kwata ku ssente zo ogendeko ku Naigala Falls olye ku ssente zo wiiki emu olyokodde waka kubanga enkya bw'ogenda okufa teri agenda kumanya nti ku nsi waliko oba ogenze bagenda kukungubagira wiiki emu oggwe. Who is still talking about Mostu? He's a gone mission. Tachariwo ya fire fa. Salimu Sale is a gone mission. Tachariwo ya fire fa. Abada possessing almost a quarter of Uganda land. Bagenda muzika mu 4x6 nga agenze. Please, gwengalia tuwe kuba stress. Genda okole ufune kasente ko kalieko. Ever be happy tokkiriza abantu kunyize nensi tomanyi ola gencha, tomanyi ogenda kudda. Buza n'abakyala w'Abongereza kyali ludda wayabadde afuga ensi yonna kati ali ludda wali mu 4x6 gyagenda as simple as that neno tundiro nga akola n'emitambo kimwereza tasobola kulya ku ssente z'omuntu ngamba ofaaki enensi tosobola gikungula labira abaana basanyuse labira mukazi omulabi musanyuse naye weerabirire. That's why nti abazungu bakola nnyo mu winter mu summer ne basaba holiday ya mwezi n'agenda Cuba n'alya ku ssente n'abeereyo mulaba kasajja kali ku beach kota musana kumbe kali la kisingo bwongobwa kali happy niwe buzala kya bazungu basinika amanyo kubanga akimanyi ngino kulya ku ssente zange oba nino basirina kye batusinga negwe nokola okubalira ba mu ssomero okola osimanyi oyina flat mmeka oyina emmotoka mmeka ogenda kufa byonna obireke waawo nga tolidde ku ssente zo mukitegera mukulu mugende mulye ku ssente zammwe musanyuke tonyiganga mboli akunyiziza kyovula zana bavuma basikira busegezi kuba kimanyi kibavuma nze ndi bavuma dda ndi mukoowu bwe mbafunye mu happiness nsanyuka naye olina akola ali ku kyeya akola emyaka 3 olunaku lw'ogenda okufa oba kalinayo bagenda kujja mbakuziike manju nga tosanyukidde ku ssente zo toziriddeeko eriyo omuntu nga n'okugula lolekisa emuluma eriyo omuntu nga n'okugula ekipa kola emuluma eriyo omuntu nga n'okugula engatta emitwalo 3 emuluma eriyo omuntu nga n'okukwata simu ya iPhone emuluma ne ku ssente zaakoledde nenga agenda zireka enkwezengezo ogendo zirekera bo tebaagala kumanya oba wakola oba you suffered. No, ever be happy, enjoy your life. Please have a leave from work gendo osanyukemu. Ask Museveni right now. Museveni atulanga ataasulewo nenga alina billions of money agenda zirekerani mubuuza ziri akodde. Museveni, I'm asking you, when did you get leave to go and enjoy your life? Nowhere, because you fear. But you have billions of money. There are so many people in Uganda who are enjoying life than you. Go chesa ngombe bagenda kumpa abantu wala usulo go tane mizimu jikuyita jiwata ujao. Zisende wali yagana zaki. Sende wali yagana zaki. Go munda Uganda aliyeyo. Enensi tomayi jegenda koma. Ne yagitandikawo yatuwekweka. Yatuleka kintu kimu tubeeremu nengo ina time yo otuuka automatically ne bakuzingako n'omulala najja. Kati in this process, ever be happy, enjoy your life as you keep on working until your time reaches. Katonda nakujjawo. Eyo method jenjagadde balekera mu video yare. Always be happy. Enjoy your money. However small is it, enjoy your money. Enjoy your money. Lya ku ssente zo. Gendo lya ku kyennyanja. N'abaana bo. Fedda batugamba walumbi yaga nti baana bange mujjanga ne mulya bwe ndiva muri kombe endagala eri ategeeza ki. This message goes to parents. Naawe omuntu aliyeyo.
Musajja mukulu yembane bana bange mujjanga ne mulya bwe ndiva muri kombe ndagala yali ategeeza ki when time comes goina ku sente kwata family gitwale ko out mulye ku sente bakulabe ko ngoli musanyifu ngana basanyifu bona kubogenda okuvaawo ze memories wabe ejukira bagenda okujukira tata fe yaliko happy natwala ko out tulya ku kyenyanja ne tulya ku muchumu tulya ku KFC okitege ntugenda ko out ne tulya bisolo niyo no sangu musajja mukazi nga akola okuzibya enjuba nga tasobola ndugula ekizigo okukyetuusa ko mbakolera bana no get time work off ogenda omulemu okitegera abana basanyuse mu kuba bagenda okusigala bakulooza mbirowoozo mikwano gyo bango ina sele basanyuse bagenda okusigala bakwogerako nina osanga olinga muggulu nga afana obugulu nga ne seta ziri yako bagenda kuzika ne kaduna jakuba munyiva jakubuza after what have you done on planet earth I was working hard whom are you working for? Did I send you to the world to work hard? What have you left there? Why didn't you come with everything you worked on earth? Raja watch was in kubanga they are useless. Use your head. Mukosa kulambwa mufuna ku sente mufuna kutambula kodya ku sente zo. Museveni sazi no series muvukide kizibu aina money kituyita money on black throw accounts ziri imperative neta sola kulya kwa de chenyanja no muntu na brains za monke billions of money of dollars tasobola ziri akama nyinti na yagenda sawa yonna nja kube mbutu nda tuzi kubira ku mulongo tuwagule kolo atuzi ba buziwuna okitegera mugende muri ku sente za mwe neno osiwuka mbo okolera abana echa bagenda kola no bakolera yabo kitegera nenga musanyusa abantu bamwe sanyusa abana bo sanyusa mukyala wo sanyusa family yo sanyusa obulamu bwo sanyusa mikwano gyo bagenda okuzika funa de off ogenda omulemu tokola kubanga n'abakoledda bazirika ku account imperative ne bafa ne bafa naye tolya kumalawo olyako kyomanyi kikuyamba kitegera so kyekyo bambi temwerumyange nensi tekungula tugikyalako bukyaza kuwa yagivira tuli mukka nula omuntu nga tasobola kwambala lugodo amitwalo 10 busibasimanyi ndabirira abana bolabirira bayina abaganda baganti abaganda tugamba nti abaganda bagamba mulya zaawo kanzirye zenkola abana baliteme mmuli kitegeeza ki nti buli muntu ku nsi alina omukisa gwe kati goba ofunye omukisa gw'ensimbi kola buli kyolina okukola mu budde kuba tetulina budde the fact is we don't have time on the planet earth we don't have time tetulina budde use that little time you have on earth tendereza mukama katonda wo genda okole labirira family yo sanyusa mikwano gyo ya sente zo bisigadde biveko tuba kumpalana kalulu musajja Museveni alina sente billions of dollars agenda zitwalawo era bono faka ndo agenda kuganti obadde ofiira kimukulu ku nsi mbona nti mbadde nkola hard working did I send you to be hard working on planet earth nti no teyingira no muliro genda nti bali mwagala nnyo sente that's why abantu abafanga babadde ba happy people they don't cry much about them kuba afanga ali happy yagandinze nsi kati Gilbert Mugenye sazi yagandinze ndi mukulya series ndi muko enjoying abula mukubanga I know ende sayo na agenda kitegera here negwe nokola no bago batumajjeke yenyonyi mama nokola bago batumanga go batuma yengini yeryato tosobola kulya ku sentezo we no siwuse emitafu gikweki olina stress mukubanga okolokolererani nebo kole bawe bali olina okufuna obudde nawe yagaliko enensi tuyita mbuyisi mukitegeera tuyita mbuyisi sina bingi nyo bengenda bagamba sawa zenkoma zenyine kujja ko buli omukyali tusabire nnyo Ssaabasajja Kabaka okubanga Mukama Katonda amukingiriza asobole okuyita mu mbeera gy'alimu ey'obugonvu era nga tusaba Katonda okingiriza Ssaabasajja Kabaka ku nkwezengezo zonna zimwetoolodde okusingira ddala bwawo obuyinza emmengo ate bakozesa bubi muteekateeka namutayiika eyayosete bafuula otomusale mutono wakalekiza kwagala oli mufusonga ate gwe wamuleeta mu ntebe mwali omusajja omukulu Mayiga gwe wawa entebe okufugirako naye akufukidde ekyambika naye bw'atyo tugamba tuyagaliza mu kakiro lutanyoko nawe kennyini ayinza okuba nti akwagaliza entaana ate yayinza okusoka mu ngeri yonna kubanga ebyafa biddiringana nti tuyagaliza mu kakiro yinza okutta nnyoko so nno buli omu mu nsi gy'ali yagaliza Ssaabasajja Kabaka emirembe ne Mukama amukingirize nenga mutambule nnyo ku social media nga mulaba ebisonga zino kubanga ebintu bingi nje bitambula nga bwe twegendereza
ekituufu nga bwe nabagamba mugendereze nnyo information mugyetegereze nnyo olw'ensonga nti bintu bitambula bulungi era mubyetegereze nnyo. So nno baganda bangenzi byange mbyogera kate ng'omusisi agula essowaani nti njogera mazima, ate ayagala kulira mazima genda gy'olina okubeera. Nze wano soogera bintu bisanyusa bantu, soogera bintu bisanyusa bantu, njogera bintu by'oyagina okuwulira obitegeera bulungi nnyo mu mutwe gwo, mukitegedde bulungi nnyo. Kale ne ku nsonga eyo mbagaza olunaku lulungi. Mwenna mbatumiddeko, mwenna bakyakola struggle ku social media n'ebitundu ebirala, temutya. Eno gye tuta struggle entuufu, mukitegedde bambi. Mukama 13 mpeera tujja kusinkana ku lunaku lulala lwonna. Bueno.